Yes, Redzone TV kwoli wewale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Redzone TV. Nina wano amawulire genjagala okubanga nkuwa mpuliriza. Waliwo ensonga zenjagala okubanga nkuwa mu mboozi eno byenkuleetedde olunaku olwaleero. Byenjagala obeere ng'ate omanya gwe atugoberera naawe atanaba kubanga otugoberera ng'omaze okusubscribinga ate essaawa eno yennyini. Waliwo abayizi abamu bayizi ba universities abalala bantu ba bulijjo abasukkira ddala mu 40 bamaze okubeera nga bakwatibwa. Ntegeddeko nti ennamba bali 47 gwa mpuliriza mu bbanga siddene nnyo ddakiika ntono nnyo ezaakayitawo. Ekitongole kya poliisi kimaze okuba nga ate kinnyonnyola ensonga eno. Bano nno bakwatiddwa era nabo tebalina musango, wabula kye bakoze kwe kugenda okulaga obutali bumativu bwabwe n'ensonga za pipeline. Mujjukira pipeline nagibannyonnyola. Mumanyi pipeline kyentegeeza eno East African Crude Oil Pipeline. Eno pipeline egenda okuba ng'eva Hoima ng'etambuza amafuta paka ku mwaro ogw'e Tanzania ogumanyiddwa nga Tonga mu ggwanga erya Tanzania. Pipeline eno ereese obuzibu. Bano nno be bamu ku baalemerawo abalwanirira obutonde bw'ensi nga bagamba tetugenda kukkiriza pipeline eno ebeere ng'eyita. Byebimu byenkuleetedde mu mboozi eno gyenjagala obeere ng'ate tomisinga nsonga yonna. Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi ono nga wetwogerera ali mu ggwanga erya United States of America nga yagenze ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga eza convention oba olukuŋŋaana olw'ekibiina ekya National Unity Platform mu kibuga ekimanyiddwa nga Chicago mu ggwanga erya United States of America. Alese John Baptist Nambeshe omusajja aterya ntama amanyiddwa nga John Baptist Nambeshe ono nga ye chief whip ow'oludda oluvuganya oba ow'ekibiina ekya National Unity Platform mu Parliament. Era okuzzaako k'emabega ku musajja ono ye yagoba Mathias Mpuuga ku bwa commissioner. Oba ojjukira ono Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagendako ebweru w'eggwanga n'amugamba kati nkulekedde mu ntebe ssebo generali amanyiddwa nga John Baptist Nambeshe. Jero nkwatiramu jero ntulira mujjukira ye deputy president w'ekibiina ekya National Unity Platform mu Eastern Uganda. Kakati bwe His Excellency bwe yali agendako ebweru w'eggwanga olunaku olumu n'agamba John Baptist Nambeshe olwalira entebe engireseemu gwe tuulamu. Seerebe waliwo ssaga ya Mathias Mpuuga. John Baptist Nambeshe yagamba nti nze mummanyi, yawandiikirawo ebbaluwa n'agikuuta n'agamba Mpuuga nkugolye tokyali commissioner mu Parliament. Kakati no His Excellency yagenda okujja ng'emmeeza baazirongoseza dda nga ne ofisi y'omukulu eya ofisi y'omukulu emanyiddwa nga eya commissioner ku kibiina ekya National Unity Platform ku kitebe. Ono Nambeshe yali amaze okuba ng'agiirwa ng'agiggala amugamba tokkirizibwa. Kakati ne Joel Ssenyonyi amutegeezeza nti ssebo emirimu ogikola bulungi nnyo we tukulekera ofiisi, oli musajja wa ddala era yagala okutegeeza nti ngenze bweru wa ggwanga ntuulira mu ofiisi yange eya leader of opposition. John Baptist Nambeshe agituddemu bulungi nnyo era alina byagambye sipiika awo. Ngenda kuwa akatambi obeere ng'okawuliriza bulungi nnyo. Atadde sipiika ku nninga, atadde Parliament ku nninga, gwe ampuliriza ku mukutu guno ogwa Redzone TV. Ate na subscribe nga kikole nzije nkusunsuulire emboozi ze nkuleetedde mu nsonga eno eya amawulire gano wano ku mukutu ogwa Redzone TV. Mu Parliament eyo waliyo deputy speaker amanyiddwa nga Thomas Tayebwa. Omusajja ono olunaku olwaleero naye bimuweddeko. Ngenda kujja nabyo mbikuwe nga bwe kiri nti enkola yaffe ku mukutu ogwa Redzone TV ensonga zonna tuzikuwa. Olunaku olwaleero speaker takubiriza Nalongo Anita Amongo akubiriza speaker abadde Thomas Tayebwa. Wenjogerera nno wenkoledde egguliro nga Parliament eri mu kuwunzika lutuula lwayo olw'olunaku olwaleero. Ngenda kuwa ebigambo bya Thomas Tayebwa ng'atiisatiisa ababaka ku bigambo bye mwogera. Banne mwogera bubi ogamba nti tuli mu kwonoona ssente y'omuwi w'omusolo, mwogera bubi. Jjukire mabegako awo ye yavaayo n'asaba Joel Ssenyonyi bateese. Kakati olwaleero ali mu kulaajana agamba ababaka ba Parliament ekyamazima mwogera bubi, ekyamazima mukisussa. Kakati ngenda kujja n'emboozi eno oba n'ebigambo bino gwe ampuliriza ku mukutu guno ogwa Redzone TV. Atanaba kubanga osubscribe nga nnyongera okutegeeza nti kikole mangu kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna nzije tubeere nga tetuseetula emboozi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako
jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Minister Youth, there is a clarification I would want you to make, bearing in mind that the National Planning Authority commissioned a demographics report, and it puts the youth age at a dependence ratio highest ever, even with the skilling, even with the achievements that you have just taken us through, even with the digitalization. It is beyond even 100, it is 103%. See how abnormal it is. And we're trying to look at how to harness the demographic dividend of the youth. And this is between 2022-2024. And I expected you to let us know how the programs have not helped to lower the mass unemployment of the youth. They are at a staggering 78%, of course. Uganda has the youngest population. But the challenge we grapple with, and you grapple with as a government, is that of mass unemployment. And it has seen many of these youth, particularly those that are churned out by our universities and other tertiary institutions that are skilled, leaving this country through trafficking, through unlicensed companies, to work in the Middle East and other places where they have even been subjected to modern day slavery. In fact, my colleague, the Honorable Masawa, was accurate to have talked of slavery. The modern day slavery is this one where your labor is exploited. Most of the investors, by the way, one of the factors, Mr. Speaker, why some investors would love to come to Uganda is because Uganda has the cheapest labor to offer. Uganda has Yes, ebigambo bya John Baptist Nambeshe mu parliament gyabadde. Ngenda kuwaako akatonotono akakwata ku musajja ono ng'era bw'eri nkola yaffe era nga bwe tuzze tukikola nkugambye eyo abadde mu ntebe oba abadde mu bigere ebya Joel Ssenyonyi, leader of opposition, okuba nti amuleseewo abeere nga ate amukwasaganyizaako, amuddukanyizaako, abaako byamutuukiriza ye waatali, kubanga bwe nkugambye Ssenyonyi ali mu ggwanga erya United States of America gye yagenze ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga ate bakwasaganya ensonga eza convention y'ekibiina ekya National Unity Platform egenda mu maaso mu ggwanga eryo erya United States of America. Kakati John Baptist Nambeshe ono ataddewo embeera era emabega nga bwe nkugambye nti ye engeri gy'ateerya ntama ye yatuuza meeting eyagoba Mathias Mpuuga ku bwa commissioner oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti yasangibwa taliiwo ate nga yali amulekedde ebisumuluzo, yali amulekedde office, yali amulekedde obuyinza, amugamba ssebo kati wessiri ogiro nnamulirako ku ntebe yange nga president ow'ekibiina kino ekya National Unity Platform. John Baptist Nambeshe yagambirawo nti nze bano sibalinza, abantu nga Mpuuga sibalinza, nze ngoberawo, era bw'atyo n'abeera nga yamufuumuulirawo John Baptist Nambeshe omusajja atasaaga ateerya ntama ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati omusajja oyo gwolaba amanyiddwa nga John Baptist Nambeshe ku myaka gye 59 ng'essaawa yonna agenda kusiba emyaka 6 bamuyita John Baptist Nambeshe. Yazaalibwa ngenda kusomeza 24 mwezi gwa 11 mu 1965. Musajja munnabyabufuzi eyatandikira mu parliament ey'e10 najja mu parliament ey'e11 ate ng'akiikiridde abantu ba Manjiya County mu district y'e Buduuda, era nga wetwogerera yakolanga chief whip ow'oludda oluvuganya munnakibiina ekya National Unity Platform, ate nga ye deputy president w'ekibiina ekyo ekya NUP mu bitundu ebya Eastern Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asinzira okuba naye n'amwesiga n'amugamba
okukwatira mu nsonga za saidi ezeeyo. John Baptist Nambeshe bamuzaala mu constituency eno yenye gyakikire ya Manjia County Bududa district. Yasomera ku ssomero bayita Shikuyu primary school gyatulira P7 mwagwali gwa 1982 bali tebannanzaala. N'agenda n'asoma A-level eno yasoma A-level eri yali O-level. Eno mu A-level n'atuula senior y'omukaaga mwaka gwali O-level yagituula mwaka gwa 1986 then A-level n'agituula mwaka gwa 1989. Omusajja ono yasooka n'asoma diploma mu kibayita local government and human rights okuva ku Uganda Matters University Enkozi mwaka gwa 2012 n'agenda n'afuna bachelor's degree of arts in local government and human rights mwaka gwa 2014 era okuva ku Uganda Matters University Enkozi. John Baptist Nambeshe yagenda n'ajoininga Makerere University eno gye yatikkirwa n'afuna Masters of Arts in Social Sector Planning and Management mwaka gwa 2022. Ndozo osobola okutegeera ekibiina kya NUP wekiyimiridde nga bwenzize nkugamba ati ekibiina kino kijjuddemu abasajja abajjudde ebitabo byotayinza nakubanga ate obuusa amaaso gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. John Baptist Nambeshe yakolako ng'omusomesa ku ssomero lye bayita Bududa SS wakati wa 1989 ne 1990. Yakolako nga laboratory technician Jinja College wakati wa 1993 ne 1999. Ebimukwatako bingi nnyo sisobola kubimalayo mu nsonga eno wabula njagala nemba nga buli muntu gwe nkuleetera mukuwaako ka profile akatonotono n'obeera nga ate tosigalira mabega mu nsonga zino ez'okumanya n'okutegeera. Nga bwe nkugambye nti nkuleetedde ensonga ez'enjawulo mu mboozi eno kati tugenzeeko era tukyali mu nsonga eza parliament. Amawulire agali mu parliament, omukubiriza wa parliament oba omumyuka w'omukubiriza amanyiddwa nga Honorable Thomas Tayebwa ono nno nga ye deputy speaker owa parliament amyuka Nalongo Anita Amongo adze mu parliament nga atuuliddewo mukama we amanyiddwa nga Anita Amongo. Thomas Tayebwa ebintu bino bimuwanvuyeekokko. Ababaka ba parliament engeri gye bazze nga boogera ku buli bw'enguzi, engeri gye bazze nga bavumirira obuli bw'enguzi obuli mu parliament n'enkolagana y'abamu ku bakungu mu parliament eyo eviiriddeko obuli bw'enguzi okubanga ate busukka. Thomas Tayebwa olwaleero bimususseeko kubanga yeebuuziza lwaki bannanga ababaka newankubadde kale abamu mulimu opposition newankubadde ng'era abamu bali ku opposition ng'ebifaananyi si ba opposition. Omukwano gubasaza mu kabu wakati waabwe ate n'abafuga eggwanga lino n'abanyigiriza bannayuganda nga bannayuganda abalonzi baabwe bwe batera okubeera nga bagamba. Red Zone TV kwoli tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutegeeza ensonga okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogwa Nile Post nga bagamba nti Tayebwa warns MPs over media statements on parliament's regional sittings. Waliwo ssente y'omwe w'omusolo egambibwa okuba nti egenda kwonoonebwa nga ababaka parliament yonna abagikubiriza n'olukiiko olukulembera parliament nga bagisitudde bagitwale mu mambuka g'eggwanga erya Uganda mu kibuga Ggulu, bagijjeeyo bagitwale mu masekati g'eggwanga erya Uganda mu kibuga Masaka, bagijjeeyo bagitwale ate mu bukiikakkono yabeera bukiikakkono abeera bukiikaddyo mu Western Uganda bagitwale mu kibuga Mbalala, bagijjeeyo bagitwale mu bitundu bya Eastern Uganda bagiteeke mu kibuga eky'Embaale. Bannayuganda bangi bavuddeyo nga bawakanya ensonga eno nga bagamba nti kino kuba kwonoona ssente ya muwi wa musolo tewali kyetaagisa kubeera nga parliament mugitambuza ate mubeere nga mugitwala mu bifo ebyenjawulo mbu ate simanya muteesezeeyo. Olunaku olwajjo Joel Ssenyonyi Basekezi yavuddeyo n'avumirira kino agamba tetujja kukkiriza era nze n'abantu b'enkulembera nga leader of opposition sigenda kukkiriza kwetaba mu bintu bino kubanga yatubuulidde nti biliyoni 5 obuwumbi 5 billion Uganda shillings kawumbi kamu oba biliyoni emu ebeeramu obukadde 1,000 kati tuli ku buwumbi 5 nga ze sente zigenda okukozesebwa mu bino kye baasise mobile parliament oba mobile sitting. Parliament bagitwale mu bitundu ebyenjawulo kati abamu ku babaka naddala abakkiririza mu Joel Ssenyonyi nga leader of opposition waabwe abakkiririza mu nkyukakyuka bavuddeyo nnyo nga bavumirira ekintu kino era baakubye emmeeza nga bagamba bannange kino tekiriiyo parliament mugitwale mu bitundu ebyenjawulo ng'ate abantu abo bennyini gye mugenze mu malwaliro sente ezeetaagisa ntono nnyo kwezeze mugenda okubanga musaasaanya
kati ebigambo ebyo biyingidde mu bantu ba bulijjo bitambulidde ku mitimbagano. Joel Ssenyonyi n'abamu ku babaka abalala bavuddengayo emirundi mingi nga babyogerako. Thomas Tayebwa abadde akubiriza Parliament y'olunaku olwaliro okusinziira ku kiwandiiko kino, amawulire ne gagamba bwe gati. The Deputy Speaker of Parliament, Thomas Tayebwa, has urged members of Parliament to be cautious with their media statements, warning that some comments are undermining the integrity of Parliament. Deputy Speaker ng'agamba nti ekyamazima ababaka mmwe mutuswaza, mutulabisa Parliament ng'etalina makulu. Lwaki temulekera okugenda nga mukola statements ezo? Lwaki temulekera okugenda nga mwogera ebikyamu ebikwata ku Parliament yaffe? Newankubadde kale tugenda kusaasaanya sente ezo, naye ate tukikola mu mwoyo mulungi eri bannayuganda. Some statements are undermining the statute of the August House, Tayebwa said while chairing the Thursday parliamentary session. Tipo yabadde ayogerako mu Parliament bw'ati bwe yategeezezza. This comes as the controversy surrounding the upcoming regional parliamentary sittings continue to escalate. Bino biddiridde ebigambo by'ozzenga owulira nga bannayuganda beekalakaasa, bannayuganda bakomplaininga, bannayuganda bavumirira enteekateeka eno ey'okubeera ng'ate batambuza Parliament ekintu kye bagamba nti bo tekigenda bagattako. Bannayuganda bagamba ffe tetulina buzibu kubeera nga Parliament mugireka etuule bulijjo weetuula okusinga okwonoona ssente ey'omuwi w'omusolo. Thomas Tayebwa yavuddeyo n'agamba ababaka mmwe muleetera abantu okubuuka, muleetera abantu otandika otuteeka ku nninga, lwaki temubireka? Eyo no mu Parliament nga nvuddeyo waliwo ekibadde kigenda mu maaso mu kibuga Kampala. Abamu ku bavubuka bangi balabiddwako nga beekalakaasa, naye nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bino by'ogenda okuwulira mu katambi kano oba ensasagge eno gy'ogenda okulaba mu katambi kano. Njagala okutegeeza gwe ampuliriza nti okwekalakaasa kuno kuzze oluvannyuma lw'abavubuka bano okugamba nti tebakkiririza mu kiri kyenkunnyonnyodde ekimanyiddwa nga EACOP oba East African Crude Oil Pipeline. Ogwo omudumu gw'amafuta ogenda okutambuza amafuta agatali masengejje nga gava ku mwalo nga gava mu bitundu eby'Hoima, amafuta gye gaazuulibwa nga gagenda paka ku mwalo ogw'e Tanzania ku Indian Ocean eri omwalo gwe bayita Tonga. Nakunnyonnyola ebigukwatako byesijja kuba nga nziramu kubeera ng'ate nkunnyonnyola. Nakugamba gwina kilometers 1444 era ng'omudumu guno gugenda kuzimbibwa oba nga guli mu kuzimbibwa gubeere nga gusomosa nga gutambuza amafuta agatali masengejje ba crude oil. Amafuta gano nga gava mu bitundu eby'Hoima nga gagenda mu bitundu ebya Tonga ku mwalo ogwo gusangibwa ku Indian Ocean, omwalo gwa Tanzania, nga kitegeeza bagenda kujja n'amafuta agatali masengejje bagatwale uliriza, bagenda kujja n'amafuta agatali masengejje bagatwale Tonga mu Tanzania bagasengejje, ate olwo Uganda eryokeddemu okubeera ng'ateefuna amasengejje. Awo nno nange waliwo kyesaategeera. Kati bano abeekalakasa bagamba nti process gye bayitamu okuzimba omudumu guno n'omudumu gwennyini ogunaagumaze okukolebwa gugenda kwonoona obutonde bw'ensi, era bo beekalakaasa kye bakulembeza. Olunaku olwaleero bakedde ku makya nga baagala kutwala petitioni yaabwe bagituuse ku Parliament, bagiwe Speaker oba omuntu yenna aliwo ku lwa Speaker, bamutegeeze nti tetukkiriziganya nga bannayuganda, ate ffe bavubuka, ate ffe bangi tetukkiriziganya na sisitimu yammwe eno. Abamu ku bano ababadde bakunukkiriza 50 babadde batambulidde mu takisi za mirundi 2 nga takisi ezo emu ebadde etutteko abamu nga n'endala etutteko abalala nga bagenze ku Parliament, era takisi emu bagiyimirizza bakwate abavubuka bano bambi babategeeze nti temulina gye mulaga. Babadde bayimirizzeemu abaana abamu bafubutuse mu takisi emisinde ne badduka, era bano abadduse basobodde okutuusa petitioni yaabwe ku Parliament newankubadde tebabakkiriza kuyingira, era abalala babakwatidde awo mu takisi ne driver basatu, takisi zibadde 3 ne ba driver baazo nabo bamaze okuba nga bakwatibwa. Kambikuwe wano mu katambi nzije tubeere nga tetweyongerayo mukutu gwa Red TV, webale kubanga okyagoberera. We are doing nothing wrong. They have opened the door of friends. They have opened the door of friends. Stop arresting us. Stop arresting us. Stop being a cop. Stop arresting us. We are fighting for our future. We are fighting for our climate. Stop arresting us. Stop arresting us.
believed to be in the number of 200 persons, all students of Chambogo who had gathered and were mobilizing along Wampeo. They were mobilizing other students to go into 6 taxis who are going to be distributed at different locations, specifically that of the NEMA head office and that of Parliament. What we understand is that they were going to show their dissatisfaction in the airport pipeline that is under construction in western Uganda. We know this is an oil project being undertaken by our government. So the whole issue of mobilizing was to show dissatisfaction at these 2 different locations on the ongoing project. And before they could settle, or as they were still mobilizing, our officers at Jinja Road responded, managed to impound 4 taxis and also arrest 45 students who are currently detained at Jinja Road Police Station. We have also gotten to, we also got to know later that 2 of them whisked away and managed to go to Parliament, where they have also been arrested and brought here at Central Police Station. So in total we have 47 suspects, and we are looking into allegations of inciting violence, specifically these ones here that were arrested for Parliament, and then those that were arrested at Jinja Road before organizing. We are going to rely more on the intelligence information that we had gathered on the activity that they were going to participate in. So 3 drivers are also among the 45 suspects arrested. One of them managed to run away and left the car in motion. So we are also going to charge that driver, if arrested, a separate count. So we shall be informing you on the details that will be available at the time. We could not just come and disperse them. Like I said, we are only considering charging these ones with inciting violence. We shall get advice from the office of the resident state attorney on the charges preferred on the 45 we have at Jinja Road Police Station. So we have not deferred any investigation, but other than the fact that we had information that they were planning to go and protest at these 2 different locations. Did you find any exhibit with them showing that they are coming to protest? Or? Yes, they had placards. Some of them had t-shirts of the same color with some information which will be put in a report that we can make a press statement and release later. So basically that's it. And also, upon talking to them, they are also professing there, so they are not denying what we are doing. This is something that came to us on just information from, I would say, from one of our sources, that people are here gathering, going to protest, and we are not aware of such a protest. So they must be organized. The police should be aware that there is a protest. There should be a gazetted place for them to protest from. All those were not put into consideration by the leaders of this group. So we are going to look into it. Yes, weebale kubanga ate okyaliko kyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otugobere gy'otulabira kekadde mpiteeyite mu bubaka bwammwe abaataddeko obubaka bwammwe ng'era bw'eri nkola yaffe era nga bwe nkugamba kakati njagala okutegeeza nti ensonga eno bweti bwe yatambudde. Amawulire getusembeyo kubanga tukuwadde amawulire aga bannayuganda ababadde bayozaayoza His Excellency, tukuwadde ebibadde bikwata ku mubaka amanyiddwa nga Cissy Namuju n'ensonga endala nga bw'oziwulidde. Kakati mu bubaka bwe nsobodde okubanga nfuna Nalwadda Hadija nga bulijjo bali kubanga ate okyaliko ali sayidi eza anyway webale kubanga kwoli Joy Baba ali Cape Town, webale kubanga ogoberera. Nagamba God bless our president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, bamuyita Joy Baba ali mu Cape Town mu ggwanga erya South Africa, gyasinzira okubanga gyatulabira eri wansi
Namonyo Titus webale kubanga nawe okyaliko agambye thanks for the show. We now have a full lawyer in His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Namonyo Titus webale kubanga gyoli gy'osinzira ino okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Namutebi Masitula ogamba otya? Agamba let me come again and congratulate my president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kulika emisomo bamuyise Namutebi Masitula. Message etuuse onaga ne bannanga ate mutuleke kugwa munsa bwe mutyo kati ne degree ya His Excellency efuuse kizibu gye muli. Message etuuse ne totadde ekolinnya. Nalwada Hadija naga Mr. Patrick, thanks for so much for your message. Munaye gwasinga okubanga obeerako kubanga ate oteekawo wano obubaka. Nalwadda Hadija kansubire oli bulungi yonna gy'osinza okubanga gy'otulabira. Fatima n'agamba Parliament balemeddwa okugyamu obwesige mu eyeeyita pulezidenti ng'ate Ssaabatujju baagala kutandika gituuliza mu bitundu ebyenjawulo. Olwo tufunemu ki? Fatima bw'atyo bw'abuuza. Shabano Madina webale kubanga ogoberera n'agamba webale kuweereza munnange nammwe webale kubanga mubeerako. Awono prose n'agamba baatidde naawe bali kubanga obeerako. Message nno sifunye nnyingi ku luno ensonga nti amawulire ba updates zetwasembeyo okubanga tukuwa zikyatambula wabula mu mawulire gano era mukkirize neebalizeemu omutikkire neebalizeemu mama waffe mama Kevin webali kubanga obeerayo, webali kwagala nsi yo, webali ate kubeera nga ogoberera ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda okutuwabula n'okutuzaamu amaanyi eboolyawo n'ensonga ez'enjawulo ezifaana ezikwata ku ggwanga erya Uganda. Munnange ekyokola kya mutawaana nnyo. Mukama Katonda ate abeere nga akutulabiririra nga akulabirira. Mukama Katonda akubeeremu. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga ate okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Sabambulidde Patrick nze mbeera emabegawo muzindaalo nga nkutuusaako updates ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Byonna bye weetaaga okubanga omanya n'oba nga ate tobimiisinga. Katuwuliziganye mu updates eziddako mu maaso awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukataganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa. Okuva nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.